Baburuto bagenda kubeerawo byonna twasaba Mukama n'awulira essaala era nkakasanga ffenna tuli bakakafu twayita mu kulonda mu mirembe era twakomawo ku Ssabbiiti eyaddako nga tumaze okuyita mu kiseera eky'ekisiibo bameka abaayita mu kiseera eky'ennaku 7 abaali wamu n'ekiseera ekyo ne tusiiba ne tubeera ku maaso ga Katonda ate era Musoma n'ajja wano n'ayongera okukkaatiriza lwaki twetaaga okubeera nga tusiiba lwaki twetaaga okubeera nga tubeera mu kusaba kyankizo nnyo ng'obulamu bw'omukristaayo tusobola kubeerawo nga tetusiiba nga tetusanga nga twewongayo tuwayo akadde obudde tubulina bulungi essaawa 24 tulina wiiki nnaku 7 mu wiiki ennaku 30 naye mu nnaku ezo ziri wazo z'ogamba nti olwaleero oba essaawa eno oba zino essaawa 2 abamu tusiiba essaawa emu obe simanyi owaayo ku budde kyankizo ng'omukristaayo ng'akula okubeera nti ki atukula era entula Ssabbiiti eyayita abaana baffe bameka abaali wano twafuna ekiseera ekirungi wano n'abavubuka n'abaana ne batupulira naye nga byonna byonna ebyasinga baatuzzaamu amaanyi titulina okubeera nga tutambula ne Yesu ate nga tukola ki nga tumuleekaana simanyi loud for Jesus leave it loud abaana nga batugamba nange tubeerewo nga tutambula obulamu bwaffe nga Yesu awulikika mu bulamu bwaffe obanga alabika nga tetumukwese wansi wa mmeeza era abaana abo kye basazeewo kikulu nnyo era jjo baabadde era nga bagenzeko wabweru bameka abagenze saviisi y'Oluganda temwategeera ndi jjo baabaddeyo ogenda ku biiki eri bagenze Karen yagenze yes twebaza nnyo Katonda olw'ekkanisa eno olw'engeri gyesazeewo okulaba nti abaana baffe n'abavubuka babeera ku mulamwa tebava ku mulamwa ogwa Kristo buli kimu ensi kyegaba naffe mu kkanisa ensi yeekoppa ffe so tetujaga nti olw'okubanga ab'ensi bagenda ku biiki kati naffe tugendayo ffe tusookayo mujjukira nti ne Yesu enjiri yesinga yagikoleranga ku biiki si kyo byavaako ne Pita okutambulira ku mazzi nakiso ebyo bitandikira eno ab'ensi bakoppa ffe Mukama waffe yeebazibwe twebaza Katonda so ku lw'omulamwa ogw'omwaka guno twagala okulaba nga twezzaamu amaanyi twagala okulaba nga gwe naawe tutambulira wamu okulaba nti tukula omwaka guno tugenda kujaguza emyaka 10 bukyanga obuweereza buno butandika kikulu nnyo ekyo mwebala bakubidde Katonda ku ngalo kubanga okuba nti emyaka 10 tuli wano tutuuse simaanyi go simaanyi gange naye kubadde mukono gwa Katonda naye ku myaka 10 twandibadde nga tetulina butebe ng'abantu tebalina we batuula oba oliawo twaliwo kyetutatambuza bulungi kyetubatuddemu ako ne tugamba katwezzemu amaanyi mu mwaka guno wabeerewo nkyukakyuka sinziggu tulabe nga tukula mu muwendo mu bungi ate bwe tumala okukula mu bungi kubanga era abo bamaze okuyingira wano be basobola okukula mu mwoyo tebajja kuwulira eri so tugenda kubuulira enjiri tugenda kukola buli kimu kye tusobola okulaba nga abantu ba Katonda bavaayo yonna gye bali mu zidigida mu ziwa yonna yonna ate nga buli abajja wano tebaddamu kufuluma tubadde n'omugendo gwe batu bajja bagenda naye tukkiriza Katonda nti omwaka guno banaatuuka wano ate tugenda bakumaakuma era y'ensonga emu ze twogerako n'olunaku olwaleero naye okukula mu bungi kyenjagala okwogeraho mu ddakiika 10-15 zokka okukula mu bungi n'okuyigirizibwa kyetuyise growth in numbers and discipleship kuliko okuyitibwa okwobuulize eri Katonda oba oliawo engeri lwaki tetukuze nga bwe tulina kukola mu mbeera emu oba endala tetubadde nnyo bawulize eri Katonda Katonda kikyagamba bwe twali tusimbula mu mwaka ogw'2016 omusumba waffe Katonda kiki yamugamba yawuliriza nnyo bulungi era ze ng'atugamba ng'atubuulira ayina ensonga enkulu ez'enkizo era n'atambulira mu buwulize najja ne tujja mu kifo yonna gye twatandikira paka wano nga tutambula nga tuwuliriza naye oba oliawo abamu ku ffe tetutambulidde wamu mu mugendo ogwo oba oliawo y'ensonga lwaki tetunalaba bibala eby'emyaka 10
naye nga mu mwaka guno ogw'ekkumi tugenda kubeera nga tulabako ekyenjawulo. Twebaza Katonda olwa overnight tetwali naye wano bameka abaaliwo nga tuli ku wankaaki emyaka 40 kati wankaaki oyo ya myaka 40 okuva obukulembeze bwe wajja mu buyinza. Katonda yalungamya abakulembeze nti eyo wankaaki nkulu nnyo kubanga ne mu byawandiikibwa buli luvannyuma lw'emyaka 4 wabeerawo enkyukakyuka sinziggu era tugirindiridde mu linnya lya Yesu. Amiina. Mu byenfuna mu sphere zonna nga twaziraba mu byokuyiga mu byenjigiriza mu byobulamu mu byobulimi mu byobufuzi mu obugundi bw'abantu buli kimu wagenda kubeerawo. Kakati nno kiri erigwe nange okukkiriza nti enkyukakyuka egenda kukola ki kubeerawo. Oba oliawo we basookera otubuulira ensonga eyo twalowooza nti enkyukakyuka egenda kujja nga 15 January. Bameka balowooza nti enkyukakyuka eyo yajja. Ndiwo bwomu nze kanze ndiwo nze nzikiriza ndi enkyukakyuka yajja kubanga gwe kyotannalaba mw'omubiri kitandikira mu mwoyo mu linnya lya Yesu. Bwe tuba twetaaga enkyukakyuka twogerayogera ku kukyukisa pulezidenti kyokka. Pulezidenti omu bw'aba omulala n'ajja si enkyukakyuka ebintu biyinza okusigala nga tibyoli kikyuse nga tukyusiza omubulembeze naye nga kakati tuleme okubeera abanyiikaavu kubanga ate pulezidenti anedda enkyukakyuka egenda kujja mu bintu bingi. Ne pulezidenti yennyini we tulina bwe yajja wano banange obudde sibulina twali wano mu kusaba mu Ssabbiiti omusumba n'abuuza bameka ku ffe abali myaka 4 n'okukka wansi bannange ekkanisa yonna neeyimirira. Nentunula nga abasigaddewo tuli babalemu nga lwengamba kino kituliko wano ng'ekkanisa yonna tebannaweza myaka 40 neebaza Katonda nti ekkanisa ekyali y'amaanyi abakadde tuli mu batono. Aleluya. Kakati tulina okuba nga tukkiriza nti mu myaka gino egiddako 40 nze kambabuulire waaliwo ekisobola okukola kubanga omukulembeze waffe we yajjira emyaka 40 emabega ffe abaali bategeera nze nali mu pifo twamwagala ne tumwaniriza kwegamba waliwo mwami Ssennogo oba ali mu myaka gya alayika akyali mutoko abantu ne bamwagala era bwe twatandikira twali nnyo naye gye bigenda obulyawo bakulwawo nnyo naye ate nze nsuubira nti kati Katonda amuwadde amaanyi amapya emyaka gino egiddako oba akomawo nga 31 yamanyi naye walina okubeerawo enkyukakyuka. Haleluya. Tusigale nga tukkiriza nga tusaba ti enkyukakyuka egenda kubeerawo. Kaakati naffe wano mu kanisa twetaaga okulaba enkyukakyuka. Kitandikira eri ggwe kitandikira eri nze naye kigenda kutwala obuwulize. Ekkanisa eyasooka teyakoma ku kusaba kukuŋŋaana kukola ki kusaba nnyo nakutendereza yakula kubanga yagonda. Waaliwo obugonvu obw'enjawulo yagondera Katonda era tugenda kusoma mangu nnyo ddala. Katusooke twebuuze obuwulize kiki kubanga tuyinza okugamba naye obuwulize tutambula tutya. Obuwulize bulimu bugazigazimu naye nga ekisinga obukulu kiri nti okola Katonda okukola Katonda kyayagala. Katonda alina ebintu byasengeka obulungi mu byawandiikibwa tubeega tukola. Waliwo amateeka ge tumanyi waliwo naye n'ennono ze tulina okubeera nga tutambulirako eziri mu bwakabaka bwa Katonda. Kaakati bwe tugoberera ennono ezo Katonda naye akola atya? Alaba nti yes tuli bagonvu ku kyakola. Bw'osoma mu Yakobo essula 1:22 agamba mubeere bakozi b'ekigambo so si bawuliriza bokka. Tubeere abakozi kubanga ekigambo kino tukisomye ffenna waliwo eyakalokoka. Bwe ntunula wano ffenna tutambudde mu bulokozi akabanga tusoma ekigambo era nkakasa nti musoma ekigambo ku makya emisana n'akawungeezi kakasa nti ffenna tumanyi ekigambo kya Katonda wekigamba. Naye ekisinga okuweeraliza ekimu nti abamu ku ffe tusoma ekigambo n'ekitunyumira naye ate okukikola ne kubeera kuzibu. Lwaki? Kubanga tulina ebintu bingi ebitukwasaganya bingi naye twetaaga okuva ku ddaala eri mu mwaka guno tunalaba okweyongera mu kanisa eno mu bungi n'okukula mu mwoyo. Tulina okubeera nga tuli bakozi ab'ekigambo. Obuwulize kwekola ekigambo kya Katonda nga bwe kirina okukula.
okulonda ekkubo lya Katonda okusinga gwe byoyagala, okusinga endowooza yo. Tulina ebintu byaffe bye twagala, naye Katonda agamba ki? Oyinza okuba kyoyagala kirungi nga si kibi, kati twogera ku kibi. Olumu kale ng'abantu twagala ne twagala ekibi okusinga ekirungi. Nedda, waliwo n'ebintu ebirungi bye twagala, naye ekintu ekyoyagala okuba nga ogenda okukola, kyoyagala okwogera kirungi, gy'oyagala ogenda walungi, si wabi, naye Katonda kyayagala. Tulina omutima omwoyo ogwo oguwuliriza buli ku makya nti olunaku olwaleero Mukama oyagala nkole ki? Buli abantu bagamba ku makya okenkera ku makya ne mpuliriza omwoyo kyaŋŋamba kye ŋŋenda okwambala. Bameka kufa abali ku ddaala eryo? Notula mu ngoye zo, omwoyo wa Mukama agamba yambala esaati. Awo bala kwate tulina nnyingi, ozuuka kwata mukwasa ekiriwo oba teetaga golola n'oteekako n'ogenda engato. Munange twetaaga okuva ku ddaala tugende ku ddaala eddala. Olina by'olina okukola olunaku obiteeka mu maaso ga Katonda, okola Katonda byagala. Obwo bayita obugonvu. Obugonvu kipimo, kyekipimo Katonda kwalabira okwagala kwaffe eriye. Kyekipimo, kyekimu ku bipimo, kubanga agamba mu Yokaana essuula 14 olunyiriro 15 nti bw'oba onjagala ojja kukwata ebiragiro byange. Bw'oba onjagala ojja, kakati bw'oba tomwagala era tojja kukola biragiro bye. So buli lwe tukola ebyo Katonda by'ayagala tuba tuli ku mulamwa ogw'obugonvu. Obuulize. Katonda atusuubira okubeera nti tulina obuwulize obwannamaddala obutalinda nti buli lw'owulira Katonda agamba kola kino oyimukiramu. Babuli gamba nti nempulira eddoboozi nga ligamba nti naatumaani. Omusajja wakuno agamba nti nze nzuuno. Teyasookaga nti owulidde Katonda kyagamba anoonya gw'anaatuma. Teyeebuuza, yagamba nze nzuuno Mukama ntuma. Kaakati obuwulize nno businga saddaaka. Sawulo tumusomako mu kitabo kya Samwiri ekisooka olunyiriri olwa 15. Yagenda n'akola ebintu bulungi nga Katonda bwe yali amugambye, naye n'atabimalayo. Kati obuwulize bulina okumalayo buli kimu. Esitole tugimanyi tusobola tugisomako, obudde tulina butono. Naye kyamuleetera obuzibu nti teyamalayo. Kakati abamu ku ffe tugenda katono, tuli bawulize, tuli balokole, tuli balungi, naye tulina bye tulondamu ne tutamalayo. Kakati obutamalayo buwulize bwonna kyenkanankana n'obujeemu. Amakya gali njagala okubazzaamu amaanyi bwe tuba abawulize nga twasalawo okukkiriza Katonda, tumaleyo obutuukirivu bwonna, tumaleyo buli kimu, kubanga obujeemu bulinga ekibi ekyobufumu, like witchcraft. Kale teebereza, nze ndowooza witchcraft kinene nnyo, naye ate ye Katonda bw'alaba. Buli lw'ojeema obeeranga omufumu oba omusamize. So twetaaga okubeera nga tugoberera. Bwe tubanga tunaakula omwaka guno ne tulaba nti ekkanisa tetuzimbyeko nga tugiraba nti tetumala, tugenda kukola ekintu kimu. Tugenda kubeera abeetoowaze, tugenda kubeera abagonvu, tugenda kubeera abawulize eri ekyo Katonda kyagamba. Ojja kifuna ng'osoma ekigambo kya Katonda, ojja kifuna wano ng'abakulembeze bayimiridde. Obugonvu tebutandika musumba ng'agambye tukole kino, tukole kino, tukole kino. Nedda. Obugonvu buva eri gwe. Okugondera ebiragiro bya Katonda. Obugonvu n'obuwulize kwe kwagala Katonda okubeera nti omukkirizaamu 100 ku 100. Nti n'endowooza yo gwe gy'olowooza ogiwaayo eri Katonda. Kitegeeza nti buli kyogenda okukola omwebuuzaako, asobola okubeera ng'akuddamu kubanga waali gwe mulimu gwe. Abamu tetwebuuza, tukola bukozi. Bwe tumala, bwe bitutomera ate ne tukomawo ne tukaabira Katonda. Tuteekwa okubeera nga tutambulira wamu n'ekigambo kye nga bwe kigamba. Naye ng'ekintu ekikulu ennyo ekijja otusobozesa kwe kubeera nga tukkiriza Omwoyo Omutukuvu, okubeera nga yatuluŋŋamya. Kubanga obugonvu oba obuwulize si mulimu gwe nga gwe wekka. Gwe ku lulwo tosobola, ku lulwo tojja kusobola. Weetaaga Omwoyo Omutukuvu agenda okusobola okuwanirira mu ebyo byonna by'onookola. Y'ensonga amakya ga leero kye nasazeewo okubeera nga ndowoozaako ne ŋŋamba bwe tunaakula
tugenda kwetaaga okubeera obugonvu era nga tutandikira kugondera ekigambo kya Katonda kyagamba mu Matayo 28:19 nti mugende mu nsi yonna. Mugende, teyasosola. Teyagamba nti mugende musome obusumba bwe munaava eyo mulyoke mugende mubuulire enjiri. Teyagamba nti mugende mulinde omusumba bw'anaaduumira nti maaki kubuulira njiri tulyoke tulumbe digidda n'awalala wonna. Yagamba tugende. Ate teyagamba nti bannange nno mwandibuulidde ku njiri, bannange nno twandibuulidde ku njiri. Ate birimu kwegayirira. Era twebaza Katonda olw'abakyala n'abaami mu kkanisa muno abeewaddeyo okubeera nga babeera mu kubuulira enjiri. Kakati nno ate n'okubuulira enjiri okwo kirungi nnyo bwe tuba nga twekumyemu ne twezzaamu amaanyi ne tubeerawo ne tutambulira wamu, kikulu nnyo. Era nkakasa nti olunaku lunaatera okutuuka tuli bali mu kuteekateeka twegatteko tubeere mu kubuulira enjiri. Naye ate n'okusinga ennyo buli omu w'oli. Abaana batugambye mu wiiki eyo ewedde nti leave it out loud. Leave Jesus out loud. Oba bakyogera batya bana? Naye nze mmanyi ebigambo ebikumu birimu Jesus ne loud. Kati gwe obigattagadda nti Yesu alina okubeera ng'aleekaana mu bulamu bwo. Okuva lwenfuluma mu kikomere ewange ne wempita wonna. Abakulaba oba oli mu mmotoka ya tinting eyange oba oli ku bigere oba oli ku ki balaba Yesu ng'ayitawo. Ne bagamba nti omusajja oyo nno bakwogerako ng'omuntu omulokole oba bino byonna byakwejjukanya kubanga tubimanyi. Ekkanisa eyasooka bwe tugisomako mu bikolwa by'abatume essuula ey'okubiri waliwo ebintu ebikulu ennyo bye njagala okusimbyayo nabyo bye tuba nga tugenda kuwulira nga tunatambulira mu bugonvu ne mbuwulize nga bigenda tuyambako. Tutya omwaka guno bwe tuba nga tunasobola okukuza ekkanisa yaffe. Ebikolwa by'abatume essuula ey'okubiri olunyiriri lwa 41 bwe tujja okutandikira paka olwa 47. Awo abakkiriza ekigambo kye ne babatizibwa ne bongerwako ku lunaku luli abantu ng'enkumi 3. Waliwo okukkiriza, waliwo okuwulira ekigambo, waliwo okubatizibwa, ne wabeerawo okweyongerwako abantu 3,000 oluddaku. Ne baba nga banyiikiranga okuyigirizibwanga kw'abatume ne mu kussa ekimu ne mu kumenya emigaati ne mu kusaba. Buli muntu n'atya ebyamagero bingi n'obubonero ne bikolebwanga abatume. Bonna abakkiriza baali wamu ne baba nga bassa kimu mu byonna. Eby'obugagga byabwe n'ebintu bye baali nabyo ne babitunda ne bagabiranga bonna nga buli muntu bwe yali yeetaaga. Mukama waffe yeebazibwe. Ebigambo ebyo mbisomye mpola ndowooza mu Luganda mulimu ebigambo eby'enkizi mu ddakiika ntono nnyo bye twetaaga eby'enkizo lwe Luganda olutuufu. Tulina okubeera nga twewaayo kubanga Bayibuli etugambye nti ne beewangayo abakkiriza abaali balokose nga ggwe nange ne beewangayo nga bamaze okubatizibwa era ne babeera nga bakuŋŋaanira wamu ne banywerera mu kukkiriza okw'abatume mu kusomesa okwo basalawo ne babeera wamu. Buli lw'obeera ng'okkiriza okwegatta ku kisibo kya Kristo manyi nga ffenna twalokoka twabatizibwa twetaaga okubeera nga tutambulira wamu.
abantu bano abasooka bakizuula nti singa tebatambulira wamu bagenda kufuna obuzibu bungi nnyo mu kusobola okutambuza omulimu gwa Katonda. Kati waliwo okwewaayo okw'enjawulo okwo kwe baabeeranga nga balina ebintu Bayibuli egambye nga tewali ayina kiki. Kakati mu nsi gye tuwangaliramu ku ssaawa eno kiyinza okuba si kyangu nnyo okubeera nti ffenna tulina ebintu eby'ogwawamu, ebintu ng'ebintu. Naye buli omu Mukama waakutadde tetujja kubeera mu kkanisa eno bwe tujja obuzzi ne tusanyuka ne tutambula ne tugenda fellowship ne tunyumira wano ne tugenda bugenzi bwe tutyo ate ne tulinda bwe tunadda okubeera mu fellowship ddala nedda. Tulina okubeera n'ekintu kye tukola eyo gye tuwangaalira abantu ne basobola okumanya nti buli ayingira wano asangawo ebbugumu ery'okwagala kwa Katonda n'asobola okubeera nga asikirizibwa okubeera nga anaakola ki, anaasobola okukomako. Bwe twaniriza abantu abazze nga bapya, bwe tumala okusaba tetutambula butambuzi. Manya ani gwe watudde naye avudde wa, akola mulimu ki, beerako n'ebigambo, manya obwetaavu bwe. Tetusobola kubeera tujja kuba tukola buli bwetaavu bwa buli muntu, naye kyekyo kyankizo nnyo okugondera Katonda mu ekyo okubeera nga tusobola okubeera nga tukola ki, nga tuwa abantu bano abajja abakkiriza abapya nga tubawo okwagala okw'enjawulo, nga tubawagira mu ngeri mu endala nga Katonda bw'aba asobodde otulungamya. Kikulu nnyo era tugenda kuba tukyogerako ekiseera kyonna. Ekkanisa egezaako ng'ekkanisa, naye naffe ng'abantu yonna gye tuli, abantu abatwetoolodde, tulabe nga tusobola okukola ekyo. Wabeerawo okwewaayo okw'enjawulo, naye era mu bibagamba waaliwo okwewaayo mu kusoma ekigambo n'okuwuliriza enjigiriza y'abatume. Era wano nga GFM abasumba baffe basalawo bagenda tuyigiriza ekigambo kya Katonda mu bujjuvu bwakyo. Olina okwewaayo osome ku Bayibuli bannange. Abamu tulokose okumala akaseera, naye era Bayibuli ekyatukaluubirira okusoma, tugisome tugyagale ate tuwulire ekigambo ng'ekivaamu. N'ate n'abasumba n'abakulembeze batusomesa wano tubyekenneenye tusobole okukula bwe buwuliza obusookera ddala. Era obanga tolina ngeri yonna gy'owaddeyo okubeera nti okula mu kigambo kya Katonda, kkiriza nti toli muwulize ekimala, era tojja kuba tosobola contributinga ku mugendo gwe tuliko ogw'okweyongerayongera, kubanga mu kigambo kya Katonda mwe tujja amaanyi, mu kigambo kya Katonda mwe tujja essuubi, mwe tujja okuzzibwamu obujja, mwe tujja ekyo kye twetaaga okutukuza mu mwoyo gwaffe. Bwe tumala okukula muli then tufuna kye tusobola okuwa wabweru eri abantu abalala netusobola okubeera nga tukula. So tulina okubeera ekibiina ekyenjawulo ekyewaayo okusoma ekigambo kya Katonda, naye ate era n'okubeera nga tutunuulira abantu abalala ne tubalaba nga ab'omugaso be twetaaga okubeera nga bajja mu kisibo kya Kristo. Mukama waffe yeebazibwe. Abayigirizwa bano beewaayo mu kusaba. Bayibuli bwegamba mu Lwana 2 okusaba kuno ne kubeera nga kwe kubawo amaanyi okutambula. Twebaza Katonda mu kanisa muno nti okusaba ye yingini wano etambuza abantu, etambuza emirimu mu kifo kino. Singa tewaaliwo ssaala, singa tewaaliwo kyoto kyakusaba, oba oliawo singa tetuli wano we tuli. Era twebaza Katonda nti abasinga ku mmwe tubeera wano ku kyoto ku Lwokusatu, wabeerawo overnight tubeerawo, naye ate ne mu biseera ebirala wabeerawo embeera yonna yonna ey'okusaba, tubeera nga tusaba. Abayigirizwa beewaayo mu kusaba, tulina okwewaayo mu kusaba kubanga tetulwana na mubiri na musaayi. Bayibuli bwegamba emyoyo mingi egikutte ebitundu, egikutte abantu, naye ate nga obulala bwoyoojo butonotono, si bw'amaanyi, nga essaala ejja kusimbula buli ddaala ery'omwoyo gwonna gwonna okusobola okulaba nti embeera eta abantu ba Katonda balokoke, abantu ba Katonda bajje mu kanisa. So waaliwo okusaba okwo kwawamu. Oyinza okuba osabewo mu kasengeko, naye waliwo okusaba okwo kwawamu. Okusaba okwo kwamu kwe tuyita okujja wano ku Lwokusatu ne ku nnaku endala kwa nkizo nnyo. Ne musabira awamu muddamu amaanyi, mwewongayo eri Mukama. Bayibuli egamba nti omugwa ogw'essatu gusinga ogw'ebbiri. Bwe tubeera awamu tusobola okuseetula ebisingako.
naye era wabeerawo n'okussa kimu okw'okumenyanga omugaati buli lunaku. Ebintu ebyo tujja kuddayo tusome nga ffe Omwoyo Mutukuvu agere ng'atuluŋŋamya okutegeera ddala lwaki baali bakola kino. Wabeerawo obumu kyova olaba nti bagenda bagana naye bannanga abalokole balya. Buli wabeerawo babeera balya. Ekiseera ekibeera nga kyakuŋŋaanira nga kyakulya kiba kyakulya. Ekyokusiiba bwe kibeerawo era niwebera okusiiba. Naye Katonda amanyi enkizo obukulu obuli mu kubeerera awamu, okuliira awamu. Era mulaba nti buli Yesu we yalabikangako n'amenya omugaati waabeerangawo ekyamagero. Era tugenda kubeera bawulize si wano wokka naye n'amaka gaffe tugaggule. Abantu bajjako ewuwo, oyitako ku bantu bajjako ewuwo. Tekitegeeza kubeera na sente zigula emigaati nakinaki ekiriwo kyekyo. Omutima guli okukuŋŋaanya abooluganda ne mwezzaamu amaanyi ne muyimba muwanu ne mulyayo empeke z'ebinyeebwa. Kyekikulu ekigenda otusembula okutujja ku ddaala erimu okutwala ku ddaala eddala. Kiri ekimu ku ebyo. Kubanga baatambulanga okuva ku nnyumba paka ku nnyumba. Kati bino ebintu tusasobola okubikola manyi tuli bize, tetulina budde. Katonda atuwadde emirimu, atuwadde ebintu bingi nnyo ebitumalawo, naye era bw'otunula tukyasobola okubeera nga tumuwaayo gaapu, okubeera nga kiroki nga tumuwa ku budde obwo bwetaagisa, okulaba nga tubeera awamu nga ebibiina ebitonotono eyo neighborhood balirwanwa. Abamu tuli baliraanwa naye tulwawo n'okwebuuza okwerabako. Tetumanyi nga tuva ku kyalo kyekimu naye tetumanyi na ennyumba y'oli muno beefaanana etya. Bannange tuyigulewo amaka gaffe, tugule emitima gyaffe. Y'ensonga ezimu bye tuyigira ku kanisa eyo eyasooka ebigenda otusobozesa. So ekkanisa eyo eyasooka eyigiriza nti ekkanisa eyaddala ejjudde Omwoyo Omutukuvu. Twetaaga Omwoyo Omutukuvu okujja tusobozesa okubeera nga twewaayo eri Katonda, okubeera nga tukkiriza nti Katonda yatusobozesa era yajja tuyinzisa okubeera nga tukola ebyo byayagala tukole. Ekkanisa ejja kula. Tewali nsonga lwaki tugamba nti tesobola kula. Mukama yagamba nti ajja kuzimba ekkanisa ye era tewaabeerewo maanyi gonna agagiremesa mu mbeera eyo. Kiri eri gwe naawe nange okubeera nti tweteeka mu kifo ekyo, okubeera obumu n'abo abagenda okutambuza ekkanisa ya Kristo okukitwala ku ddaala eddala. Mukama waffe yeebazibwe. Tulina okwerekereza ebintu ebimu bitulemesa. Abamu tulina okutya okwo okutategeerekeka. Okutya nti nobaotula ku bodaboda, omusajja omubuuzeeko. Ababodaboda babeera ne stories bakubuulira okuva wali ku stage okutuuka ewange. Omusajja ayinza okuba akubuulidde ebintu nga 100 ebimukwatako, ate mukyalo wange biki n'owuliza oli mukowumuzi bwe yala tunga bule kwebaka, naye gwe atuddeko lwaki tomugambako nange wange nange nina kyeŋŋamba. Nange nina kyeŋŋamba. Obulamu buli butya? Walokoka ye. Twetaaga okubeera nga tuva mu kutya bwe tujja okubeera nga tubeera abawulize. Mukama waffe yeebazibwe. Abala tulina olwokuba tetwekakasa bulamu bwaffe, obaoliawo olina ebintu byokola naawe muli obuwulira nti si bituufu. Kati gw'olowooza nti olwokuba kati naawe owulira ekibi, kati ate naawulira nti oli omulala. Tulongose obulamu bwaffe, tulongose amagendo gaffe. Tulina okubeera nga tutya Katonda. Katonda agambye nti oba onjagala ddala ojja kukola ebiragiro byange. Ekimu ku biragiro agamba nti tugende tubuulire enjiri. Ate abala tetulina bugumiikiriza. Bw'oyogerako n'oli n'awakana, n'oyogerako n'oli n'awakana nga sivise mbikooye. Tokoowa. Tubaagale, tubabuulire. Abamu tusula nabo, abamu tubeera nabo, abamu tukola nabo. Gwe kola ogugwo, si gwe mulokozi. Omulokozi tumumanyi, n'Omwoyo Omutukuvu omulokozi amumanyi, si kyo? Ogugwo gwakubuulira. Tweyongere mu kusoma ekigambo, tweyongere mu kusaba. Kubanga okukula okujjuza entebe zino nga bwe twagala tuzijjuze, n'okukula mu by'omwoyo nga tusomesebwa, tebigenda kujja awali obujeemu. Tulina okwewaayo okulaba nti
tukkiriza Katonda atukolemu omulimu nga ffe ssekinnoomu tulyoke tutambule wamu naye tusobole okubeera nga tutambulira mu kukkiriza okwo. Buli lwakubiri ababuulizi b'enjiri babeera wano nga basaba nga basiiba nga bategeka kubanga essaawa y'okubulira enjiri eneetera. Bannange togenda kufuna budde bubuulira njiri gwe nga gwe tojja bufuna gwe bw'onoobunoonya noonya budde togenda bufuna. Ekyo kikkirize oba kigaane. Weetaaga okukkereza omwoyo wa Katonda akuluŋŋamye mu budde obubwe kubanga obudde si bubwo era nga siina budde kituufu tolina budde. Obudde bwa Katonda yabugaba yatuwa omuka gwe tussa yatuzuukusa nga tuli balamu n'atwimusa n'atutwala ne tujenjeera yonna gye tuyenjeerera tunoonya ssente oba tukola biki ne tukomawo tuli mu budde bwe mwe twegiriisiza. Kaakati kkiriza mu budde bwa Katonda akoleremu omulimu. Kiri eri ggwe okubeera omuwulize. Mukama waffe yeebazibwe. Beera omuwulize, obeerewo nga tusaba, obeerewo nga tuteekateeka olw'enjiri, obeerewo nga tugenda okubuulira enjiri. Gwe tolina budde, obudde bwa Katonda ajja kuluŋŋamya. Obeerewo tuteekeserewo musomo abasawo bagenda kujja wano babeere nga wiiki namba nga batutunulako abeetaaga obujjanjabi obw'engeri omweri. Beerawo baako nekyosalawo nti nze nja kukola kino. Kiki kyogenda okubeeramu? Oba tuteeseteese bya mizannyo beerako. Abavubuka nalabye tulina abavubuka bannange nalabye abavubuka nga bajjuza baasi namba manyi abamu baddayo ku ssomero naye abamu abaliwo. Tubeerewo abaana tebanatuusa tuyambe mu ngeri omuba endala okubeera nga tubeera omu ku mugendo ogwo ogw'okwongera ku bantu ba Katonda mu kkanisa eno. Osobola okuwaayo ku byolina. Twebaza Katonda akuwaayo kubulira enjiri e Kamonkoli. Twebaza Katonda obujulizi mbulaba buvaayo. Ne wano twetaaga ensimbi, twetaaga abantu, twetaaga buli kimu. Kiki kyogenda okwenyigiramu? Mukama waffe yeebazibwe. Era oyinza okubeera wano museera ogamba kiseera kyakwetunulamu, kiseera kyakwekuba mu ttooki. Atukkirize Katonda atuluŋŋamye atuyambe tukomewo wali mu kifo kiri eky'obugonvu, ekifo eky'obuwulize kubanga ebintu tubimanyi era tuwulira. N'omwoyo Mutukuvu ayogera naye ne tumunwanyagana ne tugamba Katonda naawe okimanyi naawe owulira. Luli nagenda eri okubuulira ne banvuma, luli nagenda sebo ojja kuddayo ate tusobole okubeera nga tulaba nti obuwulize bwaffe buleetawo okweyongerayongera. Mukama waffe yeebazibwe. Katusabe. Katonda omulungi ow'ekisa tukwebaza olw'amakya ga leero. Tukwebaza olw'ekisa ky'otuwa ne olukedde okubeera nga tulabikako mu masekati. Era n'olwaleero tukwebaza n'olw'ekigambo kyo ayi Kabaka bakabaka tukiyiseemu mu bwangungu naye nkakasa nti Omwoyo Mutukuvu wa kisa era akakasa ekigambo kye bw'okiweereza. Ekigambo kyo bw'okiweereza eri emitima gyaffe nga bwe tulabye enkuba amakya ga leero bwezze nkakasa ng'abalimi basanyufu kubanga ejja okumeresa ensigo mubeemu 360 okuliisa oyo omulimi ate n'okuleeta ensigo endala eneesimbibwa. Kaakano n'ekigambo kyo nga kizza eri emitima gyaffe Mukama kyefuukirire n'Omwoyo Omutukuvu tusobole okutambulira mu buwulize obwoteekeddeteekedde ayi Kabaka bakabaka. Leka omwoyo w'obuwulize akule mu buli ssekinnoomu mu masekati gaffe. Leka wabeerewo obuvumu obw'enjawulo okuva olwaleero ayi Katonda wange olw'okubuulira enjiri. Leka wabeerewo ekisa eky'enjawulo ayi Kabaka bakabaka ekyokulabirira abo abalokose abazze Mukama okubeera nga tubeera nabo ng'ekkanisa ye yasooka bwe yali baayagala buli omu ne beeyongerayongeranga bulijjo omuwendo olw'ekyo kye baasanga mu kkanisa Mukama. Buli muntu ky'anaasanga mu God's Fortress mu kifo kino ng'alokose Mukama. Leka wabeerewo ekisa eky'enjawulo ekinamaamira okweyongera okukula n'okukira
nkikkiriza nti wano we ndina okubeera we ngenda okukulira. Mukama leka wabeerewo okuwonyezebwa, leka wabeerewo okuzzibwa obujja, leka wabeerewo omuliro omupya ayi kabaka ogubombojja mu mitima gyaffe okutusobozesa otutwala mu maaso ayi kabaka bakabaka. Zokussa buli mwoyo gw'okubulira enjiri ogwali gwakala mu baddu bo n'abazaana bo. Mukama nzijukira nga twakalokoka nga tubeera tutambula mu kubuulira enjiri, ne mugenda olw'ebisengo, ne mugenda e Kasese, ne mugenda ewa, ne mutambula twayingiranga burumu bw'abantu ne tubabuulira enjiri, abaana ne batuvuma naye nga tulina obuvumu obw'enjawulo. Mukama komyawo obuvumu obwo mu baddu bo n'abazaana bo, tusobole okubeera abaddu bo n'abazaana bo abakkiriza abeewaddeyo ayi kabaka okubeera nga tutambulira mu mugendo ogwo. Era omwaka guno Mukama tugenda kuyimirira tukujjulire olw'ekyo ky'okoze mu bulamu bwa buli ssekinoomu mu kanisa eno ne mu bifo byonna gye tubeera. Oweebwa ekitiibwa gwali waggulu ennyo. Tusabidde buli ssekinoomu ali mu masekati. Mukama leka obugabirizi bwo bweyongere, leka omukono gwo ogw'amaanyi gutambulire wamu na buli ssekinoomu ayi kabaka tusobole okubeera n'obujulizi obwannamaddala obukwatibwako, kubanga tuyimye nti yeggwe maanyi gaffe, yeggwe ssuubi lyaffe, yeggwe bugagga bwaffe, yeggwe kiddukiro kyaffe, yeggwe byonna bye twetaaga. Oweebwa ekitiibwa gwali waggulu ennyo, kubanga osaanidde. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe tusabye ne tuddamu nti amiina. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama abeere nammwe. Amiina. Omukadde w'ekkanisa tumukubireko mu ngalo nga tumwebaza ekigambo ekyo kyatuwadde okuva ewa Mukama. Obudde butukutte naye abakebezi batuyiteyitemu, nga bwe batuyitamu waliwo obulango oba ebirango. Owooluganda waffe Samusoni yafiiriddwa maama we okuziika kwa nkya. Samusoni ye engineer atuyamba mu by'okuzimba wano. Okuziika kwa nkya abasobola okugenda okumuziikirako, okuziika kujja kubeera Kamuli. Twewandiise, tujja kwewandiisa ku mmeeza awo eyaba Asha oba mu woofiisi. Muyinza okuntuukirira okuwandiisa abo abanaasobola okugenda. Bwe tuba tuwezezza abantu nga 7-8, at least tumanye nti buli omu tuyinza okufuna omuwendo gwa 8,000 esobola okutambuza omuntu okugenda, emitwalo nga 7 esobola okutambuza omuntu okugenda n'okudda. Tweyongere n'omusabira abeere n'amaanyi. Ebiseera nga bino bibeera bizibu ng'obuviiriddwako omuntu wo omwagalwa. Mbeebaza okujja okuweereza oba okusaba naffe leero okunoonya Mukama. Mwebale kujja. Omwaka guno